Manager Roger ne Geosteady bintu bitabuse olw'okuba nti bafunye obutakkaanya. Manager Roger avuddeyo n'agamba nti abayimbi ab'e Uganda temulina mpisa, mweyisa bubi ate era temwagaliza. Ebbanga lyonna agamba nti abayimbi bazze bamucojjanya, bamwogerera amafuukuule, bamunyirinyirira naye ng'asirise. N'agamba nti okusirika taba musiru nawe wakuba ebintu aba abiraba naye n'asalawo kubanga ati abireka bulesi. Manager Roger y'ono ate manager wa Spice Diana omuyimbi kasita girl oluvannyuma lw'okuba nti babadde balina ekivulu ekimu kye babadde bagenda okuyimba e BWAMA naye ng'ekyo ekivulu kibadde ky'omukulu Geosteady. So mbu Geosteady yasaba Manager Roger aje amuyimbireko. Imagine mbu yatuuseeyo mbu Geosteady teyalabiseeko wadde Spice Diana n'ayimbira abawagizi mu kuyanja y'abantu, naye omusajja n'agala n'okulabika ate ku kivulu kye lw'okuba nti bafunye obutakkaanya ne promote yamutegese. Manager Roger avuddeyo n'akakasa nti weewuunye omuyimbi ono talina wadde n'olwatalo lwe yampadde, talina wadde n'amafuta ge yampadde. Navuze emmotoka yange n'omuyimbi wange ne tugenda n'ayimba n'avaayo wadde. Naye n'olaba bw'ate avaayo ayogera ebitakwatagana nti Manager Roger neeyisa bubi. Wabula nga tetunasala gwa kalenzi, omukulu gwe bayita Black Man Geosteady oba George Kigozi Hassan avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti man Roger oli wambwa nnyo ate nnyo. Okitegeera? Manager Roger anti oyagala kumanya amazima, sinnakusabako bukyanga ntandika ekivulu kyange sikusabangako buyambi bwonna nti ojja ompafomingireko, omuyimbi wawo ajja mpafomingireko. Nedda sikusabangako buyambi bwonna era sibwetaaga, naye ky'olina okumanya nti era njagala nkikugambe nongera okubanga nkikutegeeza nti oli wambwa nnyo. Manager Roger oli wambwa nnyo ate nnyo. Bino abyogera sinza omusonsozi wabula njogera omukulu Geosteady obubaka bwaweereza Manager Roger wamu ne Manager Roger obubaka bwayaweereza Geosteady. Wabula Manager Roger yavuddeyo tiyakonye ku linnya ly'omuyimbi, naye nga ekitegeezebwa nti omukulu ono gwe abadde agenza okuyimbira era avuddeyo n'alangira n'abayimbi, simanyi oba ne Geosteady mwali kwabo, nti aze ayamba abayimbi ab'enjawulo. Imagine n'abasuza okumala omwaka gumu ebiri. Okitegeera? Tabasaba wadde n'olwatano, just for free nga ba blood. Naye man nvaayo nga mwogera amafuukule man, olw'okubanga man mulina platform ez'amaanyi man, because bagenda balaba man. Kati ffe abatalina social media platform man ezitali z'amaanyi man, because tetulina gye tujja okwogera man. Naye nange nvuddeyo man nsobole okuba ate nga mbagambako man. Okitegeera man, naye nga man musubscribinge man, mulaikinge ba man, musharinge ba man, ante mumpe ne bu comments ba man. Nakimbugwe man, Joli yonna akutumidde man, Fatuma Joli man, owebale kubeerayo man, Joyce kansube nawe Joli man, webale kubeerayo man, Kimbugwe Julius man, webale kubanga ate ng'okoli man, Naz nawe webale kubaayo man, webale kugoberera ER News UG man, naye nga singa waba celeb man, kino kigenda eriwa Kimbugwe man, ate era Fatuma man, Nakalyango man, nti senga waba celeb abategeeza
singa ow'ensonga azisengeka nti wagazi wa man, jangu akufunze man, akadagala akayina man, oli mukalu man, jangu akuwa amazzi man, toseerera, jangu akuweka amusereza katandikirawo man. Okitegeera man, ensonga z'omu kisenge zonna olina infections ez'enjawulo man, jangu bambi bakujjanjabe man. Omwami nti kasayizi katono man, jangu ate bakagezeko man, osobola okuba nga teweeyagalira n'ekintu kyo man. So mbaagala nnyo ba man, mpozi akasembayo ba man. Sylvia Auto Parts ewaatiseka man, abategeeza nga bwe yalese spares okuva e Japan man, ow'emmotoka zonna man, nga oggyeko zirukululana zitipa ziroole ezo man, takolagana nazo man, naye emmotoka zonna ezisigadde man, spare wire muyina man, original man, tatunda fake man. Mbaagala nnyo ba men, mubeere bulungi ba men, tujja ba men. Eddie Kenzo ayogera ku kiku evening lagu men, enkomawo n'amawulire man, amayitirivu men, ate mubeereko nnyo men.